This is Ground Media UG. Palaso. Anyway, aina mega hits zisatu. Bajja kujja sobola but nga yayina okera kuma kyokulanga avembye ekyejo Palaso langa show shetuuse teri bana teri poster obulanga tebuli ku TV Palaso langa show fetu manya manje kwatu gitwakozesa nga akola show ali soma langa show vambe ekisiru bye byange omukulembeze je niho gambotya bili biti eyo ali ize kyekiru okay tandikira ku ba promota leero kyekibakunganyiza ka sente oba ba promota nako eri mu ndongo eno yabujja maaso endongo genda kufuuka nzibu nnyo era nsaasidde nnyo bambi promota abali abafiiridde sente zaabwe mu bivulu ekisookera ddala gavumenti eyagala kulimitinga ndongo gavumenti egenda kukwata endongo egyonoona yonna kyewuunyisa nti ffe abakwata sente netutegeka ebivulu tuli mu buzibu ekisookera ddala abaatubba bapromota baffe bannyini bapulezidenti baffe baanyabunanina babatula ku bukiiko obwo babbi ekyo sijja kirumamu ekyokubiri gavumenti nayo eyagala kutta bayimbi eyagala kutta bapromota eyagala kukola ng'olaba national theatre nti atwala national theatre alimu si muyimbi si munakatemba naye ye muntu ali eyo yava mu famire ya muntu omu yayamba ku president aliko okubeera mu bukulembeze ne bamugamba manyi gwe tukutadde obeera wakati nekyo bwe kiri kino tekibagattako kino tekino kigera kugattira ekiragera kugattira bwa wano nti bano abasajja bo babazibadde amaaso baagala tubeere kimu bwe tubeere kimu nga tuli united we tuti batandika okubajja batandika okuplagingamu abaabwe bona mala okuplagingamu abaabwe bajja kuba bakontrolinga endongo nga weeyina okubeera Abitex sawa zino president waffe lujja okukyolona ku emyaka 5 ejijja maaso nga Abitex ye president nga president munyankoli tomuwuliranga nako tateganga ngo kivulu bwe kityo nga ogenda akatiko kalagadi katuula abaliko si bayimbi batakakola alagadi ng'ekifaananyi ninga kwa okitegeera so bino ebiriwo just kiwuddisa kulaga bantu nti government efaayo nnyo kugetinga emirimu dali mu natural sense of government eri mu kutta baba sente zisubirwa okujja ze zabagasse because naali baba wakanye nabo tubabega ne kuzaasooka ze baatita mu covid twazifuna fa bategeka ebyamazima mulimu abantu abamu bakulembeze bafa balimu nga yaddira mukazi we n'abakola mu bondi ye abalongose engatto abasimula mu bondi ye ne bafuna sente nifa bateekamu ne sente zaffe abaafiirwa ebyaddala tetwafuna okitegeera ndekiraga nti Uganda eno n'ogenda wasali musale jeneza musale mugamba munnange tulina obuzibu bebamuwa sente batadde mu bantu balala n'obujulizi buno n'agamba sitaloosi ngenda bongera endala nga ziringa ng'essente ezize essente zaffe bamuwa musolo agula sukaali asasula omusolo akola ki kwegamba ebintu by'ekiyayi ebiri wano bingi just waste of time kulaga nti bakola but balina muntu gwe bakolera omuntu gwe bakolera ate yesali musale agenda kutuuka ekiseera akumanyi bodi n'agiyiwa atekeko ababe bayagala kubanga kyewuunyisa muganda omwana asali musale alimu ku bukiiko binyiiza sagala kwogera na bingi nnyo kuba bayinza n'okuntula nkaguddeyo okunkuba amasasi ga bwerere naye byakisiru nti ababifunamu tebabiteekamu sente kati fe abateekamu sente tetulina ekibifuniramu akakiiko ka Abitex kaaliko kano mpakanya akaponent sikawakanya reason being nti abaliko bategesi ba bivulu bamanyi obulumi naye kati bodi etwala obukiiko buno obubiri aponent ne NPA abamu sibategekisaabo simanyi babajjo simanyi aboowuli abali politician eno bebayita obuzibu bonna ebyayidikeza okubeera president obona bukuwuddisa bantu by the end of the day endongo egenda kufiira ddala nnyo otuuka ekiseera nga tekyakola makulu ng'otekamu kingi ofuna kitini essaawa zino okukeera ku makya n'otuwulira omuyimbi n'agamba nti wa miliyoni 20 nga no miliyoni 20 tasobola kuleeta abantu 1,100 mu kisaawe naye nga ayagala miliyoni 20 kumutwala bye bantu 2,000 tunakwata ku stage tunakwata ku kesisi tunakwata ku kifo
mwana binyiza mpulira nze obusungu baka sina kyakikolera. You don't believe in these federations, but federation ogiraba eyaba promoters nanze omuntu sigikiririzaamu ekisookerera ddala lwaki sigikiririzaamu mulimu abantu abamu bali ku federation ebyo be bataddeko tutegeerera ffe nga takwata nkona milioni 5 nga zize nga takwata nkona milioni 10 ziteeka mu kivulu kyokka ali ku federation ategeerera nze era kenda okumanyi okukwata ssente nenteeka mu kivulu nekisala wetugenda ku yabayimbi nnyo zikkirizaamu because wotuna Edikens n'akakiiko kaabwe bamanyi obulumi gye bavudde manyiyo history yaabwe ngimanyi okutuuka we bali ate Edikenzo nga ye alaba ebintu bingi but era Edikenzo ojja mutunuulira nga naye bajja kutuuka ekiseera emyaka gye gigweko bamutege enkolobe bino byonna bagala kuyingiza mu bantu bategeera bagala controlling industry okulaba nti ng'omuntu okukola Bobi Wine oba agenda okuyimba nga talina kufuna license omuntu yena akuba gavumenti nga talina kufuna license kibali mu kubaza bagala ku owning industry ebere nga eri mu ngalo zaabwe 5 but beyambisa bana abatufuula nti batulumirirwa okutereeza ekintu kyabwe. Abayimbi bano bayogeddeko nabyo nga Kenzo, Shiba, Spice. Abayimbi tebategeera abayimbi be Uganda. They don't see ahead. Just balaba kano katono. Tebamanyi, tebebuuzangako lwaki akakiiko ka National Theatre katulwako abantu abatali bayimbi. Lwaki akakiiko katulwako Lagadi katulwako abantu abatali bayimbi. Tebaddangako awo kwebuuza ebibuuzo ebyo. Ne for them balungi nnyo okudda bagamba nti ffe tulumira nnyo music wa Uganda tutereeza music ya Uganda but omubuuza lwaki National Theatre omuyimbi waafa olina kugenda ku mavivi sebo tubadde tusaba tuteekuwa n'omuyimbi waafa afudde tebaddanga byebuuza kati lwaki basuubira okutereeza ekintu ekinene nnyo nga n'akantu akati tebasobola kukatereeza so bintu biwanvu nnyo birimu sayansi mungi. Fikamaika yatugambye nti ensonga yasinze okubakuŋŋaanya is copyright ne ffeefe y'ensonga gye bataddeko essira ne Shiba Kalonji ekintu kyekimu kyayogera balwanirira copyright that's why they came up ne bakwatagana bonna. Kati kyenjaga okubuuza Fikamaika Shiba ne ffeefe Uganda mu Uganda ng'olina ssente ng'olina fame kati nga Shiba nga biliyoniya oba triliyoniya ng'ayimba osobola gavumenti asobola omukkiriza okubeera n'ebyo byonna ng'olina ssente ng'olina ne fame esobola ekukkiriza genda sebo oyimbe tukuwe stage ng'olina amaanyi agakwata omuzirere n'okuŋŋanya abantu 15 mu kifo ng'essaawa zana abakulembeze abaliwo abali mu gavumenti babasombera abasombezi bantu okutuusa message yaabwe osegeera they are trying to control the industry nga olabe bakontrolinze omupiira nti owomupiira tojja musanga ng'ayomba bajja mujjako license owomupiira tojja musanga ng'azze mu nuupu oba ng'azze mu DP bajja mujjako license owomupiira yina ayogera ku politics basazaamu license yo ate mu license ebeera ali kugonaiza ensi yonna oba tasobola kugenda kusamba kicuba baba license yo bagisazaamu wonna that is the control gye baagala okukola kalwakanga abayimbi baffe bategera kitono ate nabato banenya nti bakwata bano abanene ne babawa ku busozi ku ssente basta bano emigigi negijja mu maaso ne beerabeera ntono abaana emigigi bali mukutta bali babaddeko nga jo nga beegayira endongo yaabwe okukuba nga bakeera ku makyokola ebintu ebyenjawulo kati saa zino balinamu kasente tebakiraba naye industry nga yo bali mugitta bagenda gikontrolinga esaa zino tosobola kulwanisa magogo mujja ku president tosobola omanye ensonga ki tosobola because ali si speaker ali backed up abaana b'emipiira bali mukaaba maziga nitibasobola munyenyamu wadde n'omulu n'ogumu because alina backup ya gavumenti kati n'endongo wetu okuwandika lyrics ezikuba gavumenti license yo bajja gisazaamu. King Sana yadde agenze mugundi kwesimbawo yadde agenze kwesimba ne bamusinza amagezi because bakusinza amagezi olwaddembe okulwana obuga olwaddembe bakubya akalulu osegera ye system weri buli kintu kyonna kyona kirimu kwesimbawo kibamu ebintu bibiri either okufuna amazima oba butafuna mazima akusinga okubala yakulyawo kati ngisa bamulyawo nawulira obusungu because si magezi mangi King Sana abadde takimanyi bonna bali mu kakiiko ako babazibizza busente bugenda kujja naye kano akakiiko kanene nnyo nga wokiwulira kino ekintu kiri so deep nga wokiwulira the government of NRM eyagala controlling buli sector yonna eri mu Uganda ng'egikuina gwetebereza ng'ogenda kuliwandika oluyimba olw'okuba gavumenti oduteeka ku mpewo
buli wogenda okuyimba bajja kusazaamu license yo kiba kitegeeza gavumenti gyoli mu kuyamba so kino ekintu kiri mu kutereeza kiri mu kukugira ebintu ebimu yaman nga tumaliza ekisembayo mukwano gwo Martha Mukisa wamulabye yakoze atya era what's your comment on Hasha Martha Mukisa kyanaku nnyo nti abadde mu industry emyaka 12 giwera mwe temumumanyi nze mumanyi Martha Mukisa abadde mu industry ebbanga ddene ng'ayimba bijjamu session ebyo ng'akola ebintu bingi just lwakubanga Martha Mukisa mumutegedde kati emyaka 4 okuva mu covid mumutegedde ne Martha Mukisa abadde mu industry n'ekisinga okunduma nti Martha Mukisa abadde n'abantu abamwetoolodde abamanyi endongo abasobola omuwa amagezi naye nga tasobola beebuuzako because amanyi nti n'amanyi omanyi Uganda tulina tendency omuyimbi wakuwa oluyimba olwakabi aba amanyi nnyo okusinga mwe basanzeewo omuyimbi wanyinyi ennyonyi n'agenda n'ayimba simanyi Vancouver simanyi aba amanyi nnyo naye nga muleeta abatamanyi ye industry yaffe gye tulimu kati Martha Mukisa nze nga nzisooka mwebaza okwekkiririzaamu ekyokubiri ne mugamba wayize oba tewayize ekyokusatu mwabayize mu ligimu ya Martha Mukisa mwayize ojja n'osanga omuyimbi n'aganjaga milioni 5 okujja okuyimbira ku kivulu naye obuuza ku mutwalo milioni 5 be bantu 2.5 okitegeera noweebuuza abantu 2.5 bayina ng'essaawa zino omuntu okukola posta kulina okugendako abayimbi 10 oba abayimbi 7 gwetebeeza buli muyimbi nga muwadde milioni 5 Uganda essaawa zino tekyali muntu asobola kweta abantu 1,000 mu kivulu ogwo Suna Beni mujjeeko yali mu kaliba ye wetugenda ku muyimbi teriyo muyimbi asobola kweta abantu 1,000 ng'omulyanze yekka bwogwo olina kugulanga mawanga magatte n'obateeka mu kifo kimu kati ekibuzo kiri nti abayimbi bategedde Martha Mukisa yategedde bulijjo sente zagamba ba Promota nga bamukubidde ne bamaneja be ddala zimujaamu agenda kukola okudda engulu kubanga tulaba ebimbi bangi nnyo abafunya kyo wezikyo banendo of the day kibabeerera kizibu nnyo okudda engulu amaanyi g'okozesa ng'oyambuka n'ofuuka wakabi gaba mangi naye amaanyi g'okozesa ng'okka oyitawo buyisi kigopu paka wansi so nze mubaza kwekkiririza mu kyekisookera ddala amagezi gensooka omuwa Martha Mukisa yeetolola abantu abamanyi endongo kyeki yeetolola abantu abatajja mukweka mazima yeetolola abantu abajja mugamba eyo ACB si abantu abajja omutendereza nti ye Martha Mukisa oli wakabi ye oli wakabi because okuyita abantu ku Freedom City oba olina oluyimba lumu nga luleeta abantu 3,000 Freedom City egyolaba egendamu abantu 1,200 okugifunamu ekifo kyayo kyokka kyokka kya milioni 25 oba 2 be bantu 2,000 ku 1,000 okitegeera kati ebyo bino olina okuba nga obipakeginze wetunomoga nti nze Martha Mukisa nina abantu 2,000 abasobola okujja ab'ekifo okusookera ddala yawadde n'omusajja gwe bayita Keti nakosa erinnya lye naye nga mu butuufu ne Keti tasobola mugamba mazima nti nno Keti olina experience y'ekivulu lwaki ogamba Martha Mukisa agenze ku Freedom City akozesa erinnya lyo nga Keti ekyo bayita njakwogera ekigambo ate bakijembula naye nga ekikulu kiri nti Martha Mukisa yina gy'oliwo bali kwekkiririzaamu naye omulundi ogwokubiri wetolola abantu abasobola okugamba amazima kubanga amazima kyekigaza mugendere ku kyakapakati yagamba tajjakko yakapakati yagambye ye agenda mumulagako ebyamulema naye agenda kukola mu reality kapakati wakabi naye Martha Mukisa alina oluyimba olusinga kapakati oluyimba lwa Martha Mukisa luyimba bayita sango lwamaanyi nnyo okusinga ennyimba za kapakati oluyimba lwa Martha Mukisa lwe bayita busy lwenkanankana eza kapakati zayimbye nkubulire bya omanyi sikuba njogera mazima nkola nze ndi mu media manyo oluyimba olina amaanyi sango oluyimba lwa kapakati lumu weru lwa Martha Mukisa lugata ennyimba za kapakati zonna oluyimba lwa bize lwenkanankana ennyimba za kapakati zayina Martha Mukisa alina mega ejo kapakati alina mega wadde nejo alina hit songs kati omuntu alina mega ayawukana ku muntu alina hit song buli luyimba olufuluma lweba hit osegera naye mega yeva mu hit negenda mu extra ng'omuntu asobola okugamba te kangene ndaba omuyimbi ono nowa mwana muto kangene mulabe kati sango it's a mega hit whereby kapakati tagiyina osegera tagiyina talina mega hit alina hit songs gyerere gega amazima kyekinga nti oyogera amazima abantu bakuwalana baga nti oli mubi naye gega amazima nti Martha Mukisa alina mega hit song ejo ne hit song alina nyingi ne si kyekireeta abantu ku Freedom City
ekitira abantu gwani osobola okuyimbira awa esatu oba bbiri ng'omuntu akutunudde waati erinnya lyo lisobola okusomba abantu bintu bingi ebireetera abantu ku bivulu. So abayimbi yonna abaliyo kati kasubeni mwafunye ekyokulabirako nti ojjagala promota pa miliyoni 4 naye nga tezikujyaamu ogwana miliyoni emu. Yes, olina hit song naye tezireeta bantu. Gwe muntu gwe bakuŋŋaanyiza abantu n'ojja abantu bakubira enduulu naye nga waliwo abantu abaleeta abantu. Eddy Kenzo aleeta abantu, David Lutalo aleeta abantu, Shiba Kalungi aleeta abantu, Lema Namakula aleeta abantu. Be bayimbi bugamba nti newansaba miliyoni 8 nzimuwa kubanga ejja kundeeta abantu 2,000 oba 3,000 benkugambye abo. Ositegeera sure obeera kushuwa nti ogenda kufuna abantu 2,000 oba 3,000 mu kusookera ddala naye kati abasigadde ga mawanga magatte. Bwana Jacob nga tumaliriza mumbere okusinza ku ngeri gy'obamenyi naye kitasoboka ku bayimbi b'ennaku zino era abayimbi b'ennaku zino gye tugenda maaso awo ogenda kulaba tabbu. Okay, nga tusooka mulamwa katono nnyo nga tumaliriza olowooza federation eno tegenda